Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mathias Mpuga Nsamba avuddeyo n'awera n'agamba ne bwe mbasikomye okubaka bwa parliament nina okumakinga sure okulaba nga Nnyendo Mukungwe agiddamu alina kubeera wa DF era tewaliwo kibiina kya byabufuzi kirala Kaebe NUP egenda kujja kalulu mu Masaka ngenda kubeera nga nsinziira okulaba nga mbalemesa okufuna yadde ekifo ekimu mu Masaka kakati ate musajja mukulu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Munyagwa n'ekibiina kye lwaliro babukereza nkokolo genda ku kakiiko k'ebyokulondono naye empapula ate ez'okubeera nga bewandiisa. Munyagwa ategeezezza nti bo tebaliwo okulwanyisa kibiina ky'ebyabufuzi yadde ekimu. Olunaku olwaliro abannamateeka okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu omukyala Shamimu Malende omubaka omukyalo wa Kampala District era nga y'omu ku abo abanoonya kaadi y'ekibiina kya NUP okubeera nga ate yaddamu okukiikirira abantu ba Kampala Central avuddeyo n'atutegeeza nti olunaku olwaleero akulembeddemu ttiimu yonna ey'abannamateeka okuli Mama Zedriga okuli Council David Lewis Lubongoya, Council Joel Senyonyi Besekezi, atenga leader of opposition jukira nti munnamateeka judde kwoteeka ne bannamateeka abalala okuli George Musisi, Council Elias Luyimbazi Nalukola ng'ensonga si ndala ebatutte mu kkooti olwaleero kwe kubeera nga bakwata Speaker bamukuba mu mbuga z'amateeka kwoteeka ne gavumenti abayisa etteeka lya UPDF amendment bill era bano bafilinze petition yeno netwalibwa mu Constitutional Court wali eri mu kibuga Kampala ku kooti y'ensukulumu olunaku olwaleero era bigambo bibadde bingi. Omubaka Shamimu Malende weyegwiriddeko ne Honorable Namboze bakireke n'agamba ketonyeke gwake ali mabega w'omukyala Shamimu Malende. Maama wa Machete naye abaddewo naye nga amaziga gakaaba go gabadde mangi nnyo nnyini ddala. Nzedde niye batuusako ensonga z'Ssemasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu. Nkusaba video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba gw'atannatugattako mu butongole obeere ng'otwegattako ng'osubscribingako nawe mu kagambo subscribe bw'omala okone wali waggulu mu kaduuka gye mupersonalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna ze tukuterayo ate era nkujjukiza nti muganda wange gwe senga wange kojja nti twakoledde omukutu omujja ogwadde ni exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo link bambi gikoonemu ekutwale butereevu ku mukutu ogwo subscribing kuba ensonga ezisinga we tugenda oba nga ate tuzikuteera awo wennyini nzikiriza tutandike wano n'omusajja Masayansi Mpuga Nsamba owulirize wulira. Tuyina bangi abagenda baleereeta naye ng'obuuza ono avuddewa nga musajja mukulu gatuwa emyaka gy'olina bulijjo obeerawa ozze kwesimbawo lwawa muzukulu wa gundi egindi gy'obeerawa kikyali okoledde abataka tukiwulire. Musajja mukulu mukadde ne talina kyali akoze yadde okwera mu luguudo nga kabaka ayitawo tozimba nga dekitirwa mu Nnyendo waluzimbira kabaka tobeerako yadde mupewosa tukulonde ku jjuuki tukolankola bulungi bwansi. Twali mu kibuga Masaka Katikkiro nga ggulawo ekizimbe kya pewosa kya myaliro emeka bwami Kasujja myaliro 6 gali kwoleka ekine Bank of Uganda okumpi bwe babagamba nti taba Mpuga singa tekiriyo bami benyamira nnyo konkome B sigenda nga neerangira byenkoze naye ebikoze mujja kulwana nabyo mpaka wemunaawummula okubikola nkola ki ze mbikola. Mbatumye abakulembeze titugenda kwewola abakulembeze wano Masaka
muyina abaana mu kibuga mubalire tubatendeke bategeere obukulembeze abaana bammwe ne bakyala bammwe Mathansi Mpuga Nsamba kiripo eno mpanvu sigena jimalayo wewamu yasinziridde n'ategeeza nti tagenda kukkiriza muntu yenna kujja kubeera nga yeesibawa wangule kalulu mu nnyendo Mukungwe ne Masaka era nga ye Mpuga agamba nti anaawangula ekifo ky'obubaka bwa Parliament Masaka alina kubeera wa kibiina kye ekya DF naye ne twebuuza nti ebbanga lyamaze ddene nga munywanyi wa Bedi Bwanika lwaki yali yalemererwa dde okuba nga amuyisaawo mpaawo n'omu ayinza kuba nga atuwa ansa empaka Kyagulanyi lwe yajja olwa effect ye gye bayita Kyagulanyi effect nesobola okuyisaawo Bedi Bwanika n'agendako mu Parliament oba ottulako mu kifo kyonna omulundi gwe ogusooka kyekimu ekibonyaabonya ne twaha kakabo ku ssaawa eno. Mpuuga agambye nti bangi abazze okwesimbawo nga tebalina kye baali bakoze yadde ekimu bwe kiti kyokka nga ne bw'obabuuza nti osibuka wa nga mpawo n'omu asobola kunnyonnyola naye bw'aba ayogera ku byayikoze mu Masaka owange biri matankane nga mpale z'aba 7 mpozi ajja bannyonnyola nnyo okubeera nga abikka miliyoni 5 bw'ogattako 10 ze yalya ze miliyoni zinga 6 n'endala nnyingi ebiri eyo ebitoogerekeka so sijja kugenda nnyo ku Mathansi Mpuga Nsamba kubanga si ow'olunaku lwaleero video eno gye njagala okuwa ebigambo bino bya David Lewis Lubongoya bano nno olunaku lwaleero bafilinze petition era ne bagitwala ku Constitutional Court wali eri mu kibuga Kampala olunaku olwaleero era mu petition eno mulimu ebintu ebiwerako ekimu ku byo lyeteeka lye baleeta erya UPDF Amendment Bill 2025 ne baliyisa wano nno Parliament yali ya kitundu ng'era ababaka b'opposition bonna tebaalimu okusinziira ku George Sanyonyi Besekezi eyakuliramu omulamu ogw'okubeera nga bafuluma ne wabaawo kooti ensukulumu oba High Court yavaayo n'ensala n'egamba nti kooti z'amagye tezisanye kuddamu wozesa bannansi ba civilians kuba ziriwo mu bukyamu era ne biragira files zaabwe zonna zitransferingibwe zidde mu kooti z'abantu ba bulijjo baze tuyita civilian courts ekyo nno ekyagaana okukolebwa ku bantu abamu nga ne guno gwaka tebaleetebwanga nga ne files zaabwe tezikolebwangako nga bamachete egimu ku egyo emisango gye basobodde okubeera nga bafayilinga olunaku olwaleero mu petition yetwaliddwa mu Constitutional Court oba court ekwasaganya ensonga za semateeka oba constitution kyekyava mwe mwava ekigambo Constitutional Court kakati njagala nkuwe owulirize ku bigambo bya David Lewis Lubongoya era omukyala Anita Mong y'omu ku abo abatwaliddwa mu mbuga z'amateeka nga tuwabidde ne Anita Mong byakola mu Parliament nga bayise etteeka etuwabira ne Jacob Oboth ye minister wa Museveni eyaleeta etteeka eryo guno musango tugulesenga National Unity Platform ne tugwaba wano ku kooti etaputa ssemateeka nga bwe mumanyi National Unity Platform yemu ku ndowooza kyekibiina ekisinze okukosebwa kooti z'amagye kooti ensukulumu yavaayo negamba nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kooti z'amagye naye nga bakozesa olukujjukujju olwalimu n'okugulirira ababaka ba Parliament bemujjukira bulungi tebawa miliyoni 10 bagenda maaso ne bayisa etteeka eppya era etteeka eryo ne liba nga litwala abantu ba bulijjo neera mu kooti z'amagye kyetuwakanya ennyo kyetutakiririzaamu so olunaku olwaleero tuze wano okuwaaba nga ensonga zetuleese ezimu zeekuusa ku procedure oba emitendera gye bayisamu okuyisa eryetteeka kyetuwakanya nti tebagoberera amateeka munaajukira nti nze nga nze Kamakogera ebbaluwa egenda mu kakiiko nagifuna ku ssaawa 2:40 nga baagala mbeereyo by ssaawa 3 okw'ebirowoozo byange ne bannayuganda abalala bonna ne bataba consultinga n'effujjo lyonna lyakolebwa okutuuka ababaka ab'oludda abasinga okufuluma mu Parliament eyo so ensonga ezimu zeekuusa ku mitendera zoyinza okuyita procedures naye endala zasimba oba substantive issues eziri mu tteeka eryo naye okusingira ddala nga tugamba nti Parliament kyeyakola kyali kityoboola ensalawo ya kooti ensukulumu ku nsonga ezo mwebale nnyo tusuubira nti kooti etaputa ssemateeka enaayanguwa kuwuliriza guno omusango tusobole okulaba nga abantu ba bulijjo
era tebatwalibwa mu kooti z'amagye. What's your prayer? Omanyi nagamba nti ebimu ku bibiina ebisinga bannamateeka abangi kyekibiina kya National Unity Platform ngenze n'entunuulira layini eyo yonna nga bannamateeka katandikire ku David Lewis Rubongoya graduate mulambya eyasoma amateeka ate nga yagasomera wali degree agifunira ku Cavendish University. Ebyo nno bw'obiteekaawo n'oleeta Mama Lina Zedriga oyo naye munnamateeka omukukunavu, ne tuleeta Joel Ssenyonyi Besekezi ono yakamala ograduatinga n'okubeera nga ava wali eri ku LDC. Omanyi bw'omala osoma amateeka ogenda ku LDC omwaka mulamba, awo nno bw'oyita ebigezo bya LDC n'olyoka oweebwa n'olyoka okkirizibwa okubeera ng'ogenda mu kooti okuba ng'otandika okukakkalabya emirimu n'owoza emisango, era awo w'ofuukira lawyer omujjuvu. Kaakati ebyo bwe tubateekaawo ng'ogyeko Joel Ssenyonyi, kubaddeko omubaka Shamimu Malende omukyalo owa Kampala, naye n'omukyala mumuwe kaadi ye nga temukoze na kirala kyonna. Shamimu Malende etumuteeka ku mabbali ne kubako Council Baby Boy Baby Ndunya Elias Luyimbazi Nalukola, oyo ye mu bwannamateeka bwe teri amubuusabuusa. Council George Musisi, oyo naye teri amubuusabuusa kubwa okubeera munnamateeka. Council Benjamin Katana munnamateeka omukukunavu, kwoteeka ne bannamateeka abalala bayitirivu. NUP ewezanga bannamateeka abali mu 30 nga bali ku kitebe kya NUP nga bonna bannamateeka. Kaakati nno ebigambo bibadde bingi era ebigenze maaso n'okubanga byogerwa. Wabula bambi Shamimu Malende era nsanyudde mulabyeko ne leader of opposition ne Councilors Nalukola nga ndaba era kale agenze maaso n'okubanga avumba munga n'omubiri gudda. Omukyalo ono Olivia Lutaya naye abaddewo ku kooti era n'ayogera ku ngeri gye yakwatibwamu ne banne ng'alaga obwennyamivu eri banne abakyali mu nkomyo ne guno gwaka ku myaka 5 gye yamalayo. Wuliriza. Abantu 49 namalayo emyezi 2 n'enteebwa nenziramu n'enkwatibwa era ne banzaayo mu kooti masho gye nasanga sinze nzeke yaliyo omusibe kuba abantu bangi gye bali ba civilian abali mu kooti masho abatannafuna bwenkanya be nasangayo nga bakamalayo emyaka nga 5 kuba kooti eyo mu mwaka eyinza okuba ekolamu emyezi 3 oba 4. So ekituleese wano naffe kwongera ddoboozi lyaffe kuba naffe abaasigalayo ne bannayuganda bannaffe betusuubira abali mu kutulugunyizibwa abatannafuna bwenkanya mu eyo kooti. So tuyise mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okutuyambako okusitula eddoboozi lyaffe nga tusaba eri bannayuganda mwenna, leero kiyinza okuba nga kiri kunze, enkya kiyinza okuba kugwe oba ku mwanawo. Basaba tusitukire wamu tulwanyise obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Omuwala ono Olivia Lutaya, omanyi omuyimbi yayimba n'agamba nti babeera abantu banjawulo abasaanimu okuyitibwa abamwoyo abasaanimu okuyitibwa abamwoyo gwa ggwanga. For real, she's 1 in a million. She's a patriotic. Omukyalo ono bwe kuba kwagala nsi ye ajagala na mutima gwe. Era if she's in a right track, in a right route, for real, we wish you all the best. Era twagala olabe ku bibala byekyo kyosiga. Olivia Lutaya agamba nti ku banne 40+ bwe bali nga batwalibwa mu kooti eno, jjukira nti bannamateeka bamala petitioninga kooti ensukkulumu n'esalawo n'egamba nti kooti eno teriiwo, erina ekigambo kyeyakozesa giyita kangaroo courts, nti ezo kooti ziriwo mpaatiiko parties naye nga nekisemateeka tazimanyi. Kati kye baayagala okubeera nga ba formalizing okuteeka mu teeka lino basobole okuba nga bannansi babatwala butereevu mu kooti eyo, anti nga bagamba eriwo mu mateeka. Lwaki NUP evaayo okugamba nti lino etteeka ekola efilinga petition
lirimu ebintu bingi nga naawe ali eyo bisobola okukukwata bituyinza obutagala kuddamu. Engatte eya bbulaaka ng'esituse eyo bakukwata nayo. Mwabambala zino desert timberland bajja kukwata nayo bagambe ya amagye. Simanya ne boots za green ezo nazo za amagye. Bubaleeti buno bwa amagye na buli kimu n'akambako koyitambudde nako koguze wali eri nako ka amagye. Bwe banaakusanga nako nga bakuyisaawo. So mulimu ebintu bingi era ng'oweetegekera akalulu nga kano ketulagamu kiringa basajja baali beetegekera nti tugenda yoola tutya abavubuka obbamalawo. Weegendereze. Kaakati njagala nkuwe ku bigambo bino ate obiwulirize. Ono omukyala bamuyita Mami Lina Zedriga. Solidarity from the foot soldiers to us at the headquarters. I'm very, very honored and humbled. And of course, with Block here and SG and the team of lawyers and Mami Lina Zedriga. Yebaziza abafutsojo okubeera nga bastandinga firm and strongly okubeera nga bayita mu mbeera eno esinga okuba nga esomooza kaseera akazibu ennyo nnyini ddala akatali kangu. Era n'ategeeza obwesimu bw'eri ba kanso oba balooya abayimiridde mu keesi eyo. Kaakati njagala nkuwe ku bigambo bino bya mukyala Mama wa Machete. Ono ye yagaana okukkiriza emisango gino ng'agamba sijja kukkiriza misango gye banteekako obuteesi gye bampaatiikako gye simanyiiko mutwe n'amagulu. Wuliriza. Kooti y'amagye yava mu kunnyigiriza n'enzitabuzi lwakuba nkyayogera lwakuba nkyasa emyaka 4 gye basooka okubeera nga banyigiriza omwana wange ne kusaba leero ngenza okujja nomaze kwogera naye bamututte mu sikaani. Simanyi kyenda kyekyaba, simanyi kifuba kyekyaba. Kooti y'amagye obulimu bwe yamuteekako simanyi kinaava mu sikaani. Kooti y'amagye njiwakanyaze kuli enalikola dda nga njiwakanya emirundi n'emirundi nti kooti y'amagye teriyina mirimu kubanga era n'okuyitawo leero ekiteekeddwa kuyitawo era mwali abaleeterawo ku bukadde 10 okuyitawo kooti eyo y'amagye okugizzawo ku baana baffe era n'enkomereza ab'emubbi ab'enaalemu ne mbagamba be bangi abali ababaka sale nga tebakyali babaka ojja dikolera Machete alemere mu kkomera kubanga kati alemeddeyo mwatukwenya nti mumuggyeyo mumubadde mu kooti y'amagye kyewuunyisa nga ne kusaba yali akyalemedde kati emyaka 5 mwana wa nyasibe emyaka 5 mwasomba abajulizi baabula mundu bituliza bizimbe bitategerekebwako. Kooti y'amagye yeekolera. Kooti y'amagye yeremedde ku nsonga eyo. The President Museveni akuwabula mukyamu nnyo bwe simanyi akuwabula kulemezawo kooti y'amagye eri kunyigiriza naye nga ffe bw'obala nti bakulembera ffeffenyigiriza enyigiriza abaana baffe abaana bafudde abaana balema. Nze Machete simuzaalangako nga talina maaso. Machete simuzaalangako nga alemala. Essaawa eno butamuwa ga lubiri tatunula. Kooti y'amagye. Kooti y'amagye yatujjirira abazaala abaana bannange buli alina omwana mu kooti. Nze nkiikiridde abaana 9 abasigala mu kkomera basigalayo lwaki baagaana okukkiriza omusango bo tebamanyi tebokyanga ku bizimbe tebokyanga ku motoka za poliisi tebalina bomu tebalina mundu ne kusaba kyekibalemezza mu kkomera. Kati mwaka mulamba bano be basindikiza ne bakkiriza nga bavuddeyo kati bano bo bakutte mwaka gwa 5 bali eyo mwana waani linnya mu ngatto zange ziba zikutuuka otambule nga mwana we yali mu kkomera myaka 5 komulabako kobe President Museveni goli bulungi nnyo tonakyoliraba tonakyekutuukako naye nze nyina obulumi bwa nsusu nyina obulumi n'amaziga ku mutima gwange bwa nsusu. Omwana wange siraba kitava mu kooti mukomera mwatulimba lima nti mubalese temubaleeta temubata wabula kooti y'amagye n'oliisa n'obukadde 10 katuli wansi tukaafa mwatuka okugamba abaana bo. Ono omukyala mu bakyala wa njawulo era ayimiridde ye n'agamba nti nze nnyimirira ku lw'abaana bonna abaasigala mu makomera nga nnyabwe era n'ayogera ebigambo by'ayogedde. Naye kyamazima matuufu gwe ng'oli eyo a proud NRM supporter mukimanye nti Bayibuli yeyogerako nti kyosiga kyokungula. Your kids, your grandkids will pay for what you're doing to Ugandans. I assure you, your grandkids, if you yourself do not pay for it, then your kids or grandkids will pay for the evil deeds that you have done to Ugandans.
kankuwa ebigambo bino. Honorable Nambuuze Bakireke yasaidinga ne Shamim Malende era agamba oyo ye waffe gwe mpagira wuliriza. Ekikono kiri bwekiti sibyogera lwakubona ali wano byogera nganze Nambuuze nze ndi mu district ye Mukono ebintu bingi nnyo ebisalwawo e Kampala binkwatako nnyowa e Mukono kati mu nkola eyo najja e Kampala mukisanja kiri okusooka najja ku nsonga y'okugoba abatembeeyi ku kkubo n'ensomesa kanso nti ensi kati ezikuze zonna zikoze street trading is an industry ate yingiza sente nyingi mu ggwanga ate ekozesa abantu bangi tera mawanga mangi bakkiriza nnyo ba street traders naddala luguudo olugenda ku airport oba olufuluma eggwanga okulemesa abantu ofuluma eggwanga ne sente ne bagenda nga baguze najja e Kampala n'enkuba omulanga nagulaba waliwo okuextendinga Kampala okujja okulya Mukono nalaba emitima gy'abantu nayita okujjamu Lord Mayor Obwesige bali basse n'ono twalaba emitima gy'abantu kati ate mbaddeko n'ono mu palamenti alina omusango gumu yalwala bamukuba n'alwala kakati nze musabira nze sirina buyinza bugaba kaadi naye tekiŋŋaana kuteeka mu dduwa nze musabira dduwa kaadi agitwale. Nambuuze akiwanisa ali tiimu Shamim Malende Mama Kampala. Ebyo ebigambo sinza kubizzaako kyange yadde ekimu. Munzikirize wano wennyini mba nsinzira nkuwe munyago owulire naye byayogera. Owekitiibwa Bobi Wine okugyasanga Obesi ani gwe baagula kwabwe. That's naivety. South Africa ebiina ebyanunula South Africa okuva mu bakabulu tekyali kimu teri ANC yokka. Go and make research. Cyril Ramaphosa, the current president, he was a trade unionist. He was a trade unionist. He joined ANC in 92. Struggles in the military hegemonies. Eno mere ya muwogo n'atali Maria. Kakati wobo yagala nkwa research. Ebina by'opposition ebyo nagenda otambule ng'okuma Buganda. Roots zonna. Bw'ovuga n'otukeeka yunga ipande webikoma. Eby'opposition. Bw'ovuga n'omalako Masaka ipande webikoma. Kati mwogera ki? Tetuyina bwe tulwanyisa tuze kujjako President Museveni. Wano bikoma Luweero. Kati bulu yo tugireka Arua. Tetugenda, it's a misadventure. Quote me right. It's a misadventure to put all our eggs in one basket, and we shall not do that. Kuliko ne kwezi akyasinzo kyaza abavuma aba NUP ndowooza babadde nga bavuma basobole okuyisaawo ekibiina kyabwe kye bakola. Shame upon you people for the work you're doing. It's totally use n'akagambo less. Let's meet into another story. I wish you all the best. Then Beyond the Newsroom, your one station the channel where you can get informed at any time. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.